ebifa mu nsiko mujjako akawuwo. Seguya Godfrey amanyiddwa nga Kayibanda yayatiikirira nnyo nga kyakolera ku leediyo ya CBS gye yasookera, wabula oluvannyuma ne yeeyunga ku leediyo ya Bukedde wamu ne TV ya Bukedde kwazannyiranga Kayibanda awamu n'okukola obulango obutali bumu. Abantu ab'enjawulo ekibajja enviiri ku mutwe kwe kulaba akalango k'eggulire lyaffe ku ABS akalaganga Kayibanda bwe bamukwatidde mu bwenzi, ng'era wano waliwo n'abamu abavuddeyo ne batutottolera ku bwenzi bwa Kayibanda nga munono mwe muli n'omukyala eyavuddeyo n'ategeeza nga Kayibanda bwe yamufunyisa olubuto nga nakati bamunoonya wabula nga n'amasimu ge takyagakwata. Kayibanda ndowooza tugambe ku ky'obwenzi akwata kisooka, ng'era singa obeera omutumye ew'omukyala yenna oba nga asindise omunyamusubi nga ku ky'obwenzi batta mukago, ng'era ono yezira kulaba ku sikaati bw'atyo n'ayiika endusu. Kigambibwa nti ono eky'obwenzi kimutawaanya nnyo mu buli kampuni gy'azza akoleramu, ng'era yezira kulaba ku muka Musajja ng'obanga alinaanyizza omuzigo omuliro, era ng'obanga akubye embwa omukalo sinakindi asibidde akagabi mu kibira kye kimu n'empologoma, oba tugambe nti ateresezza embuzi amalagala. Kabuga kelungujja wano ku njegoyego z'ekibuga Kampala abatuuze balabidde katemba atali musasulire. Semaka bwakutte mukyala we Rubona nga apepeya n'omukozi w'oku leediyo amanyiddwa nga Kayibanda. Ono okubakwata abasanze baliko mu katale akamu mu kitundu kino babadde bageze okwegulira ku matooke omukyalo ono asobola okutokoseza Kayibanda ku byokulya. Sanza ku matooke muze njagala mukazi nannyini mukyalo ono ategeezezza nga bwakola safari wabula nga aludde ng'afuna olugambo nga we waliwo omwami eyeegiriisiza mu maka ge buli lwasimbula w'ekigere. Abantu bajogera kalondo bamaze kungamba ngabadde mu nyumba ninga niteka ku kamera olina n'obukakafu kama fera yazi Ewaka naleeta enkoko nayingira mu nyumba olio omusajja nokola ebakoze bamala nebajja nate basanza nibaguletua. Omwami ono agamba nti okwagala okukakasa bino yatunda ente ye bw'atyo n'agula kamera ze yassa mu nyumba. Agenda mu kyalo nitunda ente yange nindeeta obukamera bwange nimbugula nimuteeka mu nyumba kubeera ngubunketako kwe omukazi okubangambako era namala kugula kamera nimuteeka mu nyumba ate leero waliwo ntemezaako ayigidde n'omusajja mu nyumba nze ninsirika olunaze ndiako kamera zange nzindaga buli kimu okuyayingidde nga nenkoko biki namala era nakola ekyakuze n'afuluma nange kwokumulinnya akagera tenimusanga ningwagula ettooke. Nga zino nno mwe yalabidde buli kimu ekibadde kigenda mu maaso wakati wa Kayibanda ne mukyala we nga ye taliiwo, era naffe yatuwaddeko ebimu osobola okwerabirako. Tulaba nga Kayibanda yajja mu maka g'omwami ono ng'ennaku z'omwezi 24 omwezi gwa January omwaka guno, nga n'ennyaniriza omukyalo ono yennyini ye yamwanirizaamu eraga enkolagana eri wakati w'ababiri bano. Katweyongera okubiraba.
Ku bino nno kwe yasinzidde n'alinnya mukyala wa Kagere oluvannyuma era bw'atyo n'abakwatiriza lubona era wano kwe kwambalira Kayibanda ne batandika okunyoolagana wabula nga y'omukyala ataddeyo kakokola tondeka mabega. Katubirabe. Kayibanda bino byonna byeganye n'ategeeza nga ye bw'aludde ng'asomesa omukyalo ono okukola obulango. Sanza ku matooke muze njagala mukazi we atandise butandise kulwana. Mukazi we gw'obadde ozze naye ku matooke kukola ki? Kayibanda nawe oli munafu nnyo. Yiwani mukudino omutira wano tukutaasa. Gw'obadde kati sokoleke Kayibanda. Gw'obadde ozze kati nga muze Nemuko Musajja ku matooke ng'omugulye amatooke. Tubadde ku trayo waliwo akalawo ke tugenda okukola. Nga nzize muwa tulabe oba asobola okukola ki. Naye omukazi nga addusinga emisinde. Looza omukazi atidde nnyo. Nze nsobola okwagala oyo omukazi oyo. Abantu bangi nnyo beekola nabo obulango bayitirivu. Naye kati ye omukazi Abatuuze abaddewo wakati mu kusaakanya banenyezza Kayibanda olw'obunafu bw'ayolesezza kyokka nga ye yasigulamuko Musajja. Kyalwalero kyokka tenagenda omukazi agambye atya kibadde kyalumu mukyalero kyokka naye ate omusajja anyiize bunyezi omukazi bw'atyo bw'agambye n'okudduka ddusa atidde nnyo ne Kayibanda naye mwadde munafu ndi ku by'omusajja tojja kumuyamba naye munafu nnyo bamuvulunze nnyo ebigonvu kati nze maso ndi okuba Kayibanda niyinza okukenya nga Kayibanda bamukubye empale ziri waggulu kati tuloyinza okwagala okumutaasa omusajja agamba nti abadde ku mukazi wange kati naye Kayibanda yoleseza obunafu buyitirivu bamukubye nnyo tufunya n'ensonyi nga bamukuba tuswalidde wamu nze nsanze wakati ka Kayibanda nga batandise okulwana ssebo bavudde gutyo naye omukazi ebifa mu nsiko mujjako akawuwo.